Samu. Waliwo akatambi akatambula ku social media akali recordingiddwa nga kagamba Vice President wa Buganda era nga mukulembeze wa National Platform Amyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu ka President Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable Mwanga Kivumbi nti yafudde. Njala kugamba nti abika yabikanga. Njala kugamba nti abika yabikanga. So eyakoze akatambi ako mu Luganda lufuga nti abika yabikanga. Njala tegeeza bannankyukakyuka bannayuganda mwena gye musinzira okulaba akatambi kano. Honorable Mwanga Kivumbi gyali mulamu akyali mikono gyali kanamusana Kasenyi oba gye mumanyi ng'ekatabi ewali SFC Military Barracks gyakyamukumidde. So akatambi akafulumye eyakakoze yenna tukwebaza kye wakoze kirungi nnyo naye mu Buganda tugamba nti eyabise oba abika oba eyabise yabikanga. So tukwebaza okubanga akafulumiza naye njagala tutegeeze eggwanga n'okubategeeza ndi Honorable Mwanga Kivumbi gyali ali mikono gya mutabani wa Museveni Kasenyi Military Barracks ya SFC oba gye muyitanga ekatabi gyali bulungi nnyo akyamwina. Kiki ekimubeezezaayo? 1. Mwanga Kivumbi si muntu omwangu okumenya okuteeka ku maviige musajja mu Isiraamu ebyobufuzi abiruddemu talyankuzibwa ate naddala nga akkiriza Mukama we Katonda n'emyaka gy'amuwadde okubanga badde akyaliwo. So buli kintu kyonna akirabye newankubadde muyinza okubamula kali mu DP yafaafaga neevaawo najja mu National Platform be yali nabo ne batulyamu olukwe ne bagenda ye n'asigalawo n'asalawo akolera eggwanga lye. Byonna ebimutuuseeko tebimutuuseeko nti abali tayagala nkyukakyuka abadde ajegajja badde alwanirira era obugumu bwe n'obuvumu bwe bwe bumuleetedde okutuuka kweno embeera. Naye njagala kutegeeza bannayuganda n'obbagumya Honorable Mwanga Kivumbi gyali ali mikono gya Daily Drinking General. Kiki kye bamwagaza? Bamwagala omwenyigiriza mu ngeri yonna esoboka bamuteeke ku maviivi agwemu essuubi akkirize enteeseganya wakati we ne Museveni. Era bwetwogerera essaawa zino Muhoozi n'abanene mu gavumenti saako n'abayita ba opposition bagezaako nnyo okunyigirizaako ne Mwanga Kivumbi agonda sinkana ennyando ezofeeri. Naye njagala bagamba essaawa zino okusinziira ku bye mbagamba Honorable Mwanga Kivumbi akyakombye kwerima. Agamba talina nsonga lwaki ateesa ne Museveni, talina nsonga lwaki yeetondera Museveni ku kintu kiri kyataakola era kyatalinaako mutwe n'amagulu. Ye agamba nti nze okwetondera Museveni oba okukyusa statement zange bwe mbanga wakufa sina kye ngenda kugamba Katonda oba Allah nti ate nakyusa mu bintu byaliwo n'enjogera bino. Lwakiri nsigala ku mulamwa nti abaakola ebikolobero byonna Katonda abamanyi era abalaba nsigala n'ebigambo bye nayogera sisobola kulya mu nsi yange lukwe. So njala baga nti Honorable Mwanga Kivumbi gyali akyalemedde ku nsonga ze kubanga musajja mukkiriza mu Isiraamu akyagaanye naye nga kyonna ekiri okumunyigiriza mbw asinkana Museveni. Era bw'anaaba agaanye okukkiriza toza kijja kwetaagisa ate ennyando kennyini okusituka ajje mu tokya kyemba za mutabani we Kasenyi mugye muyite Katabi agende ayogere naye. Naye okusinziira ku information ya kusose zange akyakombye kwerima agamba tasobola kulya mu nsi y'olukwe, tasobola kweryamu olukwe, ate byayimiriddeko bye bituufu kubanga tattanga ku muntu, talina gwe yali abbye, talina gwe yali alumizza. Kati kigasa ky'okuvaayo ganti agenda kuba mavi yeetondere omusajja yamukolako ebikolobe nanta abantu mu maka ge ate amwetondere. Ekyo yagambe agakyagamba tekisoboka. Kale yembera njagala obbagamba nti byonna bitambula ku mutimbagano abika yabikanga ne Honorable gyali. So mutegedde bulungi nnyo ensonga eyo. Bwemmala okuyisaawo ensonga eyo njala tugende ku nsonga endala. Alright. Abantu bangi ku mitimbagano kuno naddala Abannayuganda abali owafu obwabwe abalina amasimu ga buyonjo abakwata essimu zaabwe ne bazeetonozaamu ne boogera ebigambo ebirungi bibasuubira nti birungi eri Bannayuganda ale bagezaako nnyo ate okukkakkanya ffe aboogera ensonga zino entuufu nti ffe tukoze kyamaanyi nnyo okuddugaza eggwanga okulisula wansi mu byenfuna
okulemesa abalambuzi okujja mu ggwanga Uganda, okulemesa abasiga nsimbi okujja mu Uganda, na buli kimu business okuwa mu Uganda nti nze ndi omu kwabo saako ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba comrade abenkyukakyuka ntukoze kyamaanyi nnyo. Abakyala n'abaami bagere ebigambo bino bo y'endowooza yaabwe, naye bwebabuuza nti abaaye nti ye obantu bamugamba nti balemesezza enkulaakulana y'eggwanga byeboogerako byo weebiri, kubanga tetuli bayiralu nti twayita ttembo tujja buzzi kwogera kigambo kitaliiwo, bye twogerako weebiri. Musooke mukwate essimu zammwe n'engalabi zammwe gye muyita emitwe, musooke mwogere ku ebikolwa mu Uganda Mukama wammwe Museveni byakola eri eggwanga lyaffe Uganda ne bannayuganda. Bwe muba temusobola byogerako ate temugaana ffe ababirabo byogerako, goyinza okuba tobiraba naye nga nze mbiraba. So bwe mba mbiraba nina eddembe mu ssemateeka anzikiriza obyogerako. Kati goba tobiraba yogera ebirungi Museveni byakoze, ensi ebitegere bireete ba investor, bireete ba investor, bireete abalambuzi, World Bank bawe ssente, IMF bawe ssente, buli kimu kitambule nga mukyagala. Kati kye mulina okukola kukuutira akadingidi gavumenti yammwe ey'abatemu, ffe nga naffe twogera ebiri mu Uganda, kubanga ekiri atabala kye kiri anasigadde waka. Ebigambo bye twogera bino bitaasa n'okutaasa, kubanga njala kubuuza gwewa era mwakwata essimu n'ogyetunuzaamu. Abagwira bameka bafiiridde mu Uganda nga bamagulu meeru, amulabulwako n'obuziikiro, okuli bannamawulire, okuli abalambuzi, okuli ba investor nga bafudde ne wabulawo n'ensonga ennambulukufu gavumenti gye wati yafudde kino abaamu ssetu bakutte. Ebyo byonna nga tembyogerako. Kati mwana muwala, mwana mulenzi, musajja mukulu akwata essimu yo n'ogyetunuza n'oga nti ffe tukoze kyamaanyi nnyo okulemesa enkulaakulana y'eggwanga n'ogisiiga ettoome. Munnange nandikusabye sooka onoonyereze bye twogera bituufu, era eba bituufu bisalidde magezi ki? Kubanga nze ssemateeka nzikiriza okwogera kyenjagala nga bwe nkirabye. Naawe ssemateeka y'omwaka owa oddembe okwogera ebintu nga bw'obirabye, naye ate tosobola kujja kuyimira mu layini yange mwennengerera ebintu ng'oyagala nnengera ebyo nga bw'obiraba. Nze mbambiramu ango ndala, n'olwekyo nga gyala bagamba ffe tetulina buzibu. Kwata essimu yo, kuutira akadingidi eggwanga lyo ne gavumenti ya Museveni, bainvesita bajje, abalambuzi bajje, ng'okusinziira ku birungi by'olina okwogerera gavumenti yo. Kati nange nsinzire ku ssimu ye kuno njogera exactly bigenda mu maaso mu ggwanga n'abazungu basinziirako okuteeka envuumuulo n'obutajja mu Uganda, tulabe bwe zina enkanankana. Anti bagamba kufumbira y'omutwe omufumbire yaki yabigere ne mwenkanya evvumbe. Kati gwe obudde bw'onoomala ng'onnyonnyola abantu nti Uganda nnungi, nga mulina abasibe be mwakwata ab'ebyobufuzi be mutatanga, nga mulina abaana be mwattira abazadde baabwe, mulina abaana be mwatta bazadde bo nga basigadde ettayo, mubba amataka g'abantu, ekonomi mugisudde, bannamwandu mubakaabizza, abantu abasinga omungi badduse mu ggwanga olw'ebyenfuna. Kati oba tolina kyogamba ggwanga olw'okuba nti gwe bakuwaddeyo akasente ojja oyogere. Njala kogako bigambo byoyogera tekulina kimu kizimba ggwanga okuggyako dizimbula. Kyekiringa omuntu atayagala kunaaba ne weesiiga ebizigoba ne weekuba perfume, ekivundu ekikuli mu ggwanga omuntu ekyo butanaba kikigenda kuvaawo, ate lwe kiri yeegatta ekivundu ekyo ne perfume ojja kufuuka ekizibu eri eggwanga. Kale njala bagamba ebigemo ogera tubiraba era tubissaamu mu kasenge gye tubitunamu, tugenda obbizula nga temuliyinsa nti lwaki mukolerera bitole bya mmere, era emmere weetali amazima mugamanyi. Musooke mukole ekintu kimu, mugabe Mukama mmwe Nnyanda Esofeeri asooka azzeeyo obuyinza obutaamuwa bannayuganda. Mukama wammwe akimanyi ngenda kuza omwezi 15 mwezi ogw'Olubeerera 2026 bannayuganda bakka obubokisi ne bagenda ne balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebitundu 71 katonyeze 88 ne balonda Kyagulanyi. Simon Mugenyi byabakama mbereejo n'alangirira Mukama Museveni. Naguno gujwa tumubuuza owaayi waki totubuulira ebyava mu kulonda byewalangirira Mukama obiriruddawa. Atandika kunanaagira ng'alidde ice cream gw'atalyangako nga nnyogoga, kubanga talina buvuna buddo
bwalaga Museveni mukama bwe yawangula kyokka nga ate foovu tubulina kati gwe oyagala tugende nti Museveni yawangula nga teyawangula oyagala tugambe nti mu Uganda temuli mukuba abantu nga bali mukuba abantu oyagala tugambe ki kale baana bawala ne baana balenzi twandisuubidde nti si mwe bantu batuufu bakwogerera nsonga zino lwaki bakunoonya okuwa ssente oyogere bwe bati bakuwadde ssente waki tosobola kuwogera ffe tetusasulwa tukolera mwoyo gwa ggwanga kati mwabasasulwa sooka webuuze lwaki bakuwa ssente ojja oyogere bye bakugamba okwogera kale lwolesa twagala bagamba musooke mwambaze oba mulongoose ekifaananyi kya Uganda ekiri mu Uganda ekifu then mulyoke mujje mutubuuza ebibuuzo naffe tetwandiyagadde kubeera ku mitimbagano no kwererejja twandiyagaddeko okubeera we naffe tuli mirembe era twagala okudda ku nsi yaffe obanga erimu emirembe netusobola kudda mu nsi bwetyo eri bwetyo ekisooka bwe mba nga nvuddeyo nenjogera ku nguudo embi mu myaka 4 nga Amini n'Obote ze baalekawo ezimu ze zikyaliwo nga zifudde ettogge kati bwe njogera ku nguudo embi mba nkoze musango oba bw'ozikola ne zitera nga bwe zirina okukolebwa nyinza okuddamu nenjogera ku nguudo ezo nti nedda ekyo kimu bwe njogera ku masomero amabi agataliiwo bwe mukola amasomero ago ne gatereera nsobola okuddamu okwogera ku masomero ago nti nedda bwe njogera ku malwaliro amabi n'obutaba na ddagala mu malwaliro n'obutaba na malwaliro buli disitulikiti agasobola okwenkanankana mulago mba nkoze ensobi nti nedda kubanga amalwaliro gano olwala nange ndwala bwe tufuna obuzibu batwala mu ddwaliro lyerimu ng'oggyeko bba bakusasudde okujja okwogera ebyo bitakwatagana ajja kgenda e Nairobi ajja kgenda e Buturuuki ajja kgenda e Germany ajja kgenda mu America ajja kgenda e Canada gwe bagenda kujjanjabirawa mwago amalwaliro agataliiwo kati bwe basinga bazimba amalwaliro ago ne bateekamu maddagala nze ekyamalwaliro mba nkyakyagaza ki okukyogerako singa amasannyalaze gabeerako 24/7 nga buli munnayuganda ageeyagaliramu n'akola emirimu gye ekyokwogera ku masannyalaze obutabako mba nkyagaza kimba sina kyenkyagaza ompulya bulungi nnyo ekyenteekateeka ey'ebyenjigiriza enfu mu Uganda ng'esusula ng'ate ya bbeeyi tekyalina mugaso bwe nkyogerako nti kibi nga naye mw'oyise nga tolina mulimu ate n'ofuula omubi kitegeeza gw'atategeera wandibadde singa olina omulimu nga byewasoma byokola wandibadde tulina obudde bukwata simu kugyetunuzamu kuwogera kubanga ojja kubeera oli fucking busy naye obanga ofuna time oyogera ku bintu ebikyamu kitegeeza nti ssente z'abazadde bo ze baakusigamu okusoma zaabasala kuba tebalina kye bafunyeemu era ekisinga okutawaanya abawagira endala mbona kiri ekintu eki mwasoma temwafuna mirimu kati babakozesa okudefendinga ebintu ebyebaleeta okubanga muli jobless ngowooza lwaki abatasoma bali mu office wabasoma nga temulina mirimu balina kukozesa mmwe abaasoma abatalina mirimu so nga ate abasaasoma be bali mu yafeesi ezo sitokyebuuza sooka okozesa omutwe gwo bw'omala okitegeera ekintu kyo nti bwe twogera ku nsonga kiba kitegeeza mulina za dressing kasitoyo dressing ensonga gye njogeddeko neevaawo byengedde okwogera bye bikendedde katudde ku bumenyi bw'amateeka abakungu bonna mu gavumenti babbi batemu babba ensibi z'omuwumusolo singa kiggwaawo mba ngenda kuddamu okyogerako ndi nedda tudde ku kyokutemula bannabyabufuzi n'okuwamba bannabyabufuzi singa kiggwaawo mba nina obudde obugenda okyogerako nti nedda tudde ku kyokusibira abantu obwereere abantu ba bulijjo bamubyeko ettaka lye bamututteko ennyumba ye bamututteko emmotoka ye bamutidde omwana omukwala musiba singa ekyo kivaawo mba nkyasobola okwogera ensonga zino nti nedda ekiwamba abantu singa kivaawo kubanga ne Museveni gwe muwagira kyeyagamba nti Obote n'Amini kye baakolanga singa ekintu ekyo kivaawo mba nkyayogera ku sitole kyey'okuwamba abantu kitegeeza biba biweddewo ebyo singa mutegeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya ng'awangudde yabeera mu ntebe mba nkyasaba DDR foomu mba nkyawakanya ddi ebiva mu kulonda mba nkyafuna option kinti ngenda kukwata mundu oba ngenda kwekalakaasa ng'okunda ku mazima n'obwenkanya nze nkuze kutuuka wano
sirabangayo government ekwata sente zo bannansi teriyo bannansi balina okukwata sente baziwe government eddukanye ebyo ebigasiza wamu bonna abantu ng'eyita mu kusolooza omusolo naye omukulu n'abeera nga mu budget ya Uganda alinamu kye tuyita supplementary budget ng'eyo eriwo okusiriwaza abantu mukozesako mbawaddeyo obuwumbi 3 mukozesako mbawaddeyo obuwumbi 2 kitegeeza nti abateekamu essuubi nti sente mu Uganda mweziri naye sente ezo zizo zamuwa musolo era akikola mu mulimu w'amateeka kubanga ayagala kwekuumira mu buyinza ate nammwe ekibatawaanya abatwala sente ezo bw'otayagala kukola ekimu ku kizibu ky'Abannayuganda basinga obungi ebitundu 6 ku buli 100 muri banafu temwagala kukola ate mwagala nnyo ebyo ebya layisi mwagala nnyo ebintu ebyangu Munnayuganda wali ekintu ekizibu tasobola kubeerawo batono nnyo abasobola okubeera wali ekintu ekizibu baagala nnyo ebintu ebya layisi kyova olaba omuntu ne bw'afa ku kyalo bagamba kakubye waliwo obuugi waliwo emmere ekyo ekimuli mu bwongo naye ng'afiiriddwa yafa kasinze ku kimu ku muntu we kuziikibwa naye ono gwe babiikidde obuugi gye buli ekyemisana gye kiri ne transport ajja kukola emmotoka zijja tola baziisi nazo zijja kubeerawo kati yeyo mentality Bannayuganda basinga obungi mulina nti mwagala nnyo ebintu ebyokiyita mu lujja ebya layisi ebyangu temwagala bintu byakola naye ng'ate abantu abafunvubidde ne bakola ate muteekako embeera embi n'osanga mukazi wattu ng'asuulidde emyaka 10 bizinesi n'agivaamu olw'emisolo n'osanga musajja twakola ku makya n'olweggulo naye agenda okufundikira okuteeka obukadde nga tewali kyali kintu kyalina nga gavumenti emulemeseza olw'emisolo n'obubbi n'obufere lwaki kubanga kati abatugandi ba hard working persons oba people ate gavumenti batulako nnyo obutabanga abali successful kati njala kubuuza gwe akutte essimu gwe balagidde okwogera njagala on average otubulirako ba local investors balomeka mu Uganda ng'oggyeko abali state funded betumanyi kubanga almost abemuyita ba local investors bonna 99% bonna bali state funded government officials mu government babekuweesemu omuli abalimi abaliyo estate omuli abakola business omuli abagula amataka bonna government bekuweesemu njala kubula baliyo local investors baba indigenous bameka betukyalina nga bakozesa sente zaabwe tebakyaliwo bwe we bali tebawera wadde 10%. What happened to the 90 erimu ba China erimu ba Hindi erimu ba Congo erimu ba Ethiopia erimu ba Eritrea erimu ba Somali erimu ba Nyarwanda Bannayuganda bonna babajja mu business kati gwe njala kubuuza akwata essimu n'ogyetunuzaamu kiki oyogera ku nsonga ezo singa mumala ne muzikolako tetwetaaga kujja kwogera ku social media kuno platforms zetulina zisobola okwadvertisinga n'okupromotinga eggwanga lyaffe wawudova abalambuzi ne bajja ne tetusobola kukola kintu ekyo nga tumanyi n'omulambuzi tajja kuba na safety mu Uganda gwanenya abaana b'enkyukakyuka ffe tulanga endwadde enkambwe mu Uganda wizibazize simanyi ono Ssennyiga 19 ffe tumulanga ffe tulanga anthrax ffe tulanga Ebola ffe tulanga smallpox ffe tulanga malaria gavumenti yennyini ba government official be bajja ne batandika okulanga ebirwadde by'ekisiru fomulimu gwaffe olwokuba tumanyi nti any slight mistake ejyokola ku international level no broadcasting nti mu Uganda eriyo ekirwadde ekiguddewo automatically World Health Organization n'ensi ezitegeera zigamba nti no ekirwadde kino kijja tuuka eno kitukoleko obulabe kitegeeza Uganda tugiteekeko envumbo kati ko batekawo travel ban ate nze Lumbuye mba mbiyingiriramu wanze nayogedde ekirwadde ekyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abiyingiriramu luddawa
oba omwana yenna comrade yogera ku social media babiyingira mu luddawo yensonga lwaki tujja tukuwa security alert tuba tuga nti prevention is better than cure. Omulimu gwe tukola in fact tuli more viable than some ministers and even Museveni because bamuleetera buleetezi kintu n'akisoma nti there is Ebola outbreak naye nga tamaze kusooka kumanya what are the outcomes or what are the repercussions of announcing that Uganda is having Ebola or there is Ebola outbreak in Uganda. N'atasooka kukola valuation of what the outcomes nina akiconfirming we have Ebola najja n'akola public podcast ensingi emwolesa amaaso. Kati omuzungu ayagala okuuma ensi engeri safe oba ensi za Asia oba eza Middle East oba eza Europe ozigamba kola ki automatically zijja take out travel advisory. Lwa bintu byemwogeddemu bennyini nga sife tubibatumye. Kati nze nyingirira mu luddawa nze nzijjayo pa security alert bakomole bagira wa security alert. Ekyo tuta prevention is better than cure kubanga mba kyogedde nga manchi genda kuleeta obuzimu kyeso nyine mugaana kubanga mwagala sente. Then you blame us. Ekyo bayite ekiso ky'embuzi kirekerera omusi nekitunulira ate mwana watu akijjako eddiba which is wrong. So mwetereze before it's too late. Ekyo nakyo nkibalekedde. So temutubulemi nga temutusaako mpiiga. Mwe mwennyini mumwesaako empiiga kubanga mulekerera ebizibu ane mutunuulira ffe omulimu gwaffe gwa kutegeeza nsi. Kalawo tuvuddewo. Kalugende mujja kiwulira omanyi buli we tujjukira ku bigambo ebyo nga tuzzaamu naffe ku butambi emabega nti bwe yakyogera yali agamba baani? Yali agamba munnayuganda yekka anyigirizibwa? Olwaleero baani abali mu kukiwulira? Kino nno yali ategeeza ggwanga lyonna nti buli omu ky'okola kikole n'amagezi go gonna kubanga bw'esulirayo gwa naggamba ebinaava mu mpale ey'ebirako ojja biraba. Kakati abakulu batandise okubuna obufoofufu. W'owulira bino bali mu kwejjusa nti naye lwaki twaleeta embeera eyagobaganya Kyagulanyi Robert Ssentamu mu maka ge atuuke okuwaŋŋanguka agende mu ggwanga eri Amerika ekimuwadde omwagaanya okukola emirimu gye buli mulimu gw'akola ne guba nga gugguka buggusi. Mu kuwaŋŋanguka kwa Kyagulanyi Robert Ssentamu mwe balabidde ennaku etagambika nti w'owulirira bino musajja wattu Mwai Museveni bamutaddeko envumbo. Eggwanga lya Uganda liriko red line ng'abazungu tebakkirizibwa kujja mu ggwanga lya Uganda era yajjayo ku lulwe bamugamba nti kyonna ekikutuukako totunenyanga kubanga Uganda yalangiriddwa nga mu nsi ezirimu endwadde enkambwe ng'ate gavumenti ya Uganda yennyini yezirangirira. Kakati ate batunuulidde eddembe ly'obuntu engeri gye likwatiddwamu ng'okulirinyirira bwe kisibuka mu Uganda ne babagamba nti bw'ogenda e Uganda toba seefu. N'olw'ensonga eyo omukulembeze w'e Uganda bw'aba nga tasobola kukwata bulungi ddembe lya bannansi baakulembera ate ye mu mawanga agaffe agamanyi okulera eddembe lya bannansi baago aba anoonyaayo ki? Ababadde bamuwa obuyambi obw'ensimbi tebakyabumuwa. Kakati yejjusa agamba nti ebyo byonna Kyagulanyi yabireese. Afunye obudde obumala ng'ali mu ggwanga lya Amerika okutuukirira buli kitongole ekibadde kivujjirira Uganda. Beebuuza nti singa tetwamuleetera mbeera emuwaŋŋangusa bino twandibituuseeko? Banenya abapulooga boogera ku mitimbagano nti nammwe mulabisizza nnyo Uganda kubanga bye tukola munda mmwe mubiteeka ku mitimbagano ensi n'ebitegeera. Weebuuze nti singa tebikolebwa ate bba babyogerako bandibadde babiggyawa kubanga tebayiiya mboozi boogera ebyo ebiriwo. N'olwekyo
okwewala okwogerako weewala okukola ebikolobero. Awo we tugambira nti abakulu bajja kiwulira, ssaawa yonna akaabwe kaweddemu